sawa tutandike endowooza olugambo tutandike tutya tutandike nabitengeero so mpe nabitengeero oyo wangi muyina owayo omusibe ng'oli bweru oyina kulwokuyiterwa kuleka bweru nakabeera omusibe ndabye ennaku mu duniya wano but however just to put more light and a little on that, I've never been summoned at any police station in Uganda. Yes. More so kabalagala with evidence nti I've never, because my lawyers bawandikidde my police because we have taken legal action ku Vision Group nesti watinga munnamawulire eyawandise story eyo nga buli police egamba nedda nnyabo fwe tukusamoni nga tukuwandikira era okola statement ebaawo tetukuyinaako, so please we dispense. Kati bino bawandise tubirinde mu maaso ojja kubako kyotubulira. For now my lawyers are handling lwaire bawandikidde Vision Group intention to sue, so katubalinde batuddemu ne court nayo tugirinze because we are so ready. Okay. All I can say to my former bosses, nali mwana n'enkula oba nali kinyonyi ekito n'emmere ebiwawaatiro nga sikyajja mu kisusunku kyammwe nali nina okubuuka ngende neeyigiza obulamu. It is what I did peacefully ng'omukazi omukozi ow'amaanyi. However, I never knew I made an offense. Naye nga omwakikoze bwe mutyo defamation, let's meet in court. That's all I can say. Fifi da Queen challenge fuga omusibe eyanaba nakawere fresh. Nakawere, I am so sad. I am so sad. I am so sad. Waliwo olupapula lwa Bukedde olunaku olw'eggulo yade front page nga balaganga Fifi da Queen bwe yakwatibwa ku nsonga za sipapa. Kakati emabega kaawo abantu bonna nga olina akakwate kitegeeza nti oba omanyi. Naye buli muntu yenna nga wakolaganako ne sipapa mu bintu bya ssente n'okumubeera okumpi, abantu abasinga bakwatiddwa ndozi bagenzi bateebwa wiiki eno. Kuba nejjo nawulira ekibinja ky'abamu abakwatiddwa bano bakina bawololo bakina baani abasinga badde bakwatibbwa. Actually ndowooza omwo n'omu ku waffe mwe yagendera ndoza mwabiraba mwera mwabira mu lupapula nga bakola kibabikuba. Kati naye mu nkwate eno tekitegeeza nti ekisooka akwatibwa yabba naye bw'abanga yabba. Wabula abanoonyereza ndoza bakuyita ne babakubye byakubuuza okusobola okuba nga bazuula oba olina akakwate ku ssente za sipapa ezigambibwa nti zakola ki zabbibwa. Kakati okusinziira ku Fifi yagamba tannayitibwa. Kakati okusinziira ate ko ku Bukedde bagamba bakwotinze enanga. Bakwotinze enanga bo bigambo bye bakoze babijje kwenanga kyetutamanyi butuufu bwakyo buli sayidi ki. Wabula bw'abanga tannasibwa kati ekibuuzo kiri kimu babijjeewa. Ekyo kibuuzo kiri awo babijjeewa. Okusinziira ku Fifi yalaga nti byandibanga bali mu ntalo za minimu bamukuba lwakubanga yasalawo okubalekulira kisoboka. Kale bibuuzo bikyali bingi ebiri sayidi zaawo naye nga maybe ekitufu ekiriwo kiri kimu nti Fifi da Queen ali bweru tannasibwako tali mukobera. Ate ekyatannasibwako tetusobola kukikakasaako wala maybe wetugenda mu bigambo bye akakasa nti tannayitibwako talina we yatwalibwako. Kakati awo ndowooza okuleka nga abawandiise baleese obukakafu obulaga nti omukyalo ono yayitibwako. Kati maybe obuzibu buyinza okujjira nga baleese obukakafu. Kati baba baleese obukakafu Fifi lwaki aba afaaki okwewakana. Wabula maybe ekikulu kya mulina okutegera mu nsonga eno nti si buli atwalibwa mu nsonga za sipapa nti amulinako akakwate.
walaba noonya buli muntu yenna yenna oyinza okuba nga oli supplier ng'obadde omusupplyinga mmere waka oyinza okuba nga kwolo yakola business nga yakola business naawe buli muntu kinnoomu ng'alina business gye wali okozeeko naye ndowooza njafunayo kavulu tufune mu mboozi ya sipapa eyo naye nga briefly mu mboozi ya sipapa mukozi munnaffe yakavulu mukozi munnaffe ye yakola naye business nga nange bwe naabanga nina business because Kavulu is a big supply of event systems wano mu Uganda adiringa ne company ey'amaanyi etunda emizindaalo n'ebintu bya system wano mu Uganda so kakati nono naye mu research ye bw'akola agenda okukola research ng'akizuula nti bagita is it TI ezimu ku company singa okudistributing ebyuma wano mu Uganda mbuuza nti kakati wemba muneta okukolagana ne company nkwatagana nani agenda kizuula nga contact person alina okuba Kavulu agenda mu office ye bakkiriziganya sente balina okukwatagana nakyo ono nga bakwata sente bazimuwa akwata sente ng'aziwa yalinga direct nga zigenda e China kati bamala okukwata sipapa batandika okunoonya sente wajje ziraga ezimu gye zaalaga agenda okukizuula ng'egimu ku mutwalo gumu oba mitwalo esatu zagendako ewoono polisi ng'ejja emukaba bamukwata bubi by the mwamukwata bubi mwamukwatanga mubbi but after some time bamaze okukola interrogations bamaze okunoonyereza kyovula baye bamutadde ali wabweru nga taliko wadde n'akasanga n'akamu so n'ekyafifi kisobola okufaanaganako bwe kityo kati maybe problem yakyo weyinza okugira kubanga nga yavuddeyo n'akyegaana ate obukakafu ne bujja nga yabaddeyo naye waba agambye nti tibannamukwatako tufiirako waaki tetujja mufiirako naye tebisobola kubulirayo paka kale eyo nno ndowooza ekibwe tugenda okukikomyawo sooka ompeeya fulaati nze ku hotel Africana ngera ku Africana bakyali mukutagana na kujjayo